tulabye ba private guards bayitirivu nnyo ba security guards abazze nga bajjawo obulamu bw'abantu naye nga ne tuteebuuza kiva ku ki etuwulidde nnyo alipoota ezaabyo ebyokwerinda n'abanoonyereza nga batugamba abantu abamu abazze battibwa there has been a lot of connivance oba okukwatagana ba private security guards bangi betuwulidde abazze bakonayivinga n'ababbi okunyagulula amaduuka oba gassemaduuka oba hardware oba supermarkets ne bakuulita ne ssente oba mobile money points ne bakuulita ne ssente olowooza kiva ku ki either delayed pay, low pay or poor payment okubeera nga abantu bano tebasasulwa byebimu ku bizibu byenkutegeeza mu findings zenzize nkola oba zezze ndaba mu research akwatagana ku society ebizibu byerina naye nga nayagala nnyo okutegeera ku byokwerinda by'abannansi era nagenda okukomekkereza ng'ekizibu ky'amaanyi nina survey gye nakola mu Lubaga ku nsonga y'emu naye nasanga private security guard akuuma ekifo ekimu mu Kabowa omukulu ono natuula mu katebe wamu era ekyali kitera okuntwalawo ennyo okuwayaamuuko nabo to get time olweggulo I speak to them I know embeera gye bayitamu neewuunya omukulu oyo okuŋŋamba nti ddala kituufu akooye yeekooye yeekyaye embeera gy'ayitamu bamusasula emitwalo 14 ate girwawo okujja kampani eyo erina ebintu byedingamu byekola mu Kabowa omwo esenze olutobazi lwonna eruyiyeemu ettaka eyagala kussaawo kkolero naye baawa ba private guards okukuuma ekifo ekyo okulaba nga tewali asaalimbirako kuba kye bakola of course kiri mu bumenyi bw'amateeka okwencroachinga onto the swamp naye era bw'otuukawo n'amagye olumu gabaawo bwe bakusangawo either bakubuuza ekyokolawo oba ne bakukuba ezizo oba ne bakukwata ne bagenda naawe bino biri Kabowa Lubaga naye I interacted with the one private body security guard nembuuza how much do you earn nangamba I get 140 yeah 140 mitwalo 14 140 can you imagine naye nga yalina okukuuma property yalina okulaba nga a safeguardinga property y'omuntu kaakati bwe lukyanga omuntu ono yeekyaye era yali aŋŋamba n'okuŋŋamba nti naye singa olinayo omuntu gw'omanyi asobola okubeera nga ayagala private security wandinconnectinze naye naye wano tewali ssente tetufuna bulungi ne ssente zirwawo ate ssente ntono but these people have families to cater for kye nalaba baminisita bangi yes balina lead car balina n'emmotoka ezibawerekera endala era ojja kwesanga buli minisita oyinza okwesanga emmotoka 2 emu emukulembera endala emuvaako mabega yes naye bw'oba ogenze ku 5-star hotels standikawo ssaawa 3-2 yes emu ojja kulaba the kind of audience that enters genda ku Kampala Serena Hotel genda ku Hotel Africana genda ku Imperial Royal Hotel genda ku resort Speak Resort genda ku hotel zonna z'omanyi ez'amaanyi mu kibuga Kampala 5-star genda ku Pearl of Africa Hotel kati nkulaga gye natambuli otegere research banamule nga bwe tumukola ne bwe natuukayo number 1 I observed the kind of audience gye nkutegeezezza naye nga mu budde obwa amakya kuba omwezi gwa October gwonna nagumalako kumpi nga ngenda ntalaga hotels ezo nga ze nkugambye okubeera nga neekenneenya obudde bwe bayingiriramu obudde bwe bafulumiramu obudde bwe batwala munda even going an extra mile okutegeera kiki kye babeera bakola munda as a journalist
This is my survey and this is what I found. Mwezi ogwa October nategeera nti ddala kituufu hotels zino baminisita bazettanira nnyo 40 or breakfast saako lunch for dinner enamba ekenderera ddala abakungu abakozi ba gavumenti oba betwandise abakola mu gavumenti abamanya betumanyi noga nti minister can recognize olinso recognizing abalina lead car naye to my surprise baminister abasinga ababaka abasinga abakulu abasinga ba bodyguard baabwe bonna babaleka wabweru ba bodyguard lead car ebeera ekubyeko n'emabega eba following ebeera ekubyeko nezonna zisigala wabweru nga zikuuma mukulu. Waliwo hoteli omu gye naliko era nendaba omukulu omu mu magye naye nga abakuumi abali wali bamukuuma butiribiri ng'omukulu ali wali anywamu k'okunywa n'obwokulya wabbali naye nga njagala nnyo okugoberera ndabe do these people as well sit somewhere or having something, yes or no? Nkyakuleetera. Kansooke nzija bumenshoni buno butono nnyo mu bufunzo obw'ekitalo nga sinagenda ate mu programu ey'olwaleero aba Ebenezer Painters bakujukiza nti gwe yeetaaga a new look ey'ekizimbe kyo bizinesi yo saako na buli kimu kye weetaaga okubeera nga osikiriza abantu n'ekizimbe kyo oba nnyumba oba somero oba arcade oba mall ojja kubeera nga obeekwata Ebenezer Painters be basiizi ba langi nakinku mu ggwanga Uganda era basiŋŋaanibwa mu kibuga Kampala waneene. Namba z'omukulu Joseph ojja kubeera nga oyita kwezo kwennyini obawe emirimu egikwatagana ne interior designing saako n'okubeera nga bayoyoota ekizimbe kyo okutuukagana n'omutindo nga buli omu bw'akituunakagama ddala kituufu. Nja kubeera nga nkola business nono tewetaaga abantu bagenda kubeera nga bakufera kusiigira kizimbe langi etakwatagana egenda okukuswaza no. Ebenezer Painters bajja kubeera nga weekwata. Brand Property Services Uganda Limited bakutegeeza nti oba oli Bulaaya oba oli wano mu ggwanga Uganda osobola okufuna ekintu kyonna ekigwa mu real estate category oba weetaaga poloti mu ggwanga Uganda yakuzimbirako yakulimirako yakulundirako osobola okubeera nga ogifuna bulungi nnyo estates ez'enjawulo eziyoyoteddwa obulungi mu ggwanga Uganda ku nguudo ez'amaanyi oba main roads Gayaza Road, Hoima Road, Bombo Road, Entebbe Road n'enguudo ez'amaanyi mu ggwanga z'otegeera ate era nga bakugamba nti poloti ezaabwe zitandika kakadde kamu tojja kwekwasa nti ate tewasobola kufuna ttaka no. Ennyumba fully furnished weziri saako n'ennyumba eziwedde okuzimbibwa ng'oleeta bulesi bintu byo era okwetolola enguudo za Uganda ezitali zimu ezo nno zitandikira mu bukadde 3, 4, 5 n'okweyongerayo. Abaagala Entebbe Road plots kuva ku 5 millions n'okweyongerayo naye nga ate nenakawuka ofuna 25 kyapa kyo. Yes, akasemberayo ddala nja kubeera nga nkujjukiza charity run eya of course Uganda enkya wamu ne Isaac One Case Foundation tukwataganidde wamu okubeera nga tutaasa omwana wa Uganda ey'enkya. Uganda ey'enkya twagala abaana ngaso okufuna access to quality education according to self-sustaining or SDGs, self-sustaining development goals or SDGs eza United Nations. Quality education is key. Naye bwe twatuuse Bugweri, that's Busoga region, twayongedde okwennyamira ne tugamba no, babeera nga abaana abamu ebibiina ebirina okubeera nga byawukana nti kiraasi zaawukanye twasanze abeeyo nga kiraasi emu ekijawula kakutiya okumanya no P1, P2, P3, P4 ng'ebifaananyi bw'obiraba nga tukkirize tekisobola kubeerawo nga we have a voice, we have a following, we can do something. So tukkiriza nti learning materials, sanitary pads, ebitabo, maniras, 3D charts zisobola okuyamba abaana bano okubeera nga ba-accessinga quality education. So okubeera nga otutuukirira kyonna ky'olina oba kikalu oba nsimbi tusobola okubeera nga tukwatagana tudelivalinga ebintu bino mwezi ogwa May. Yes, nga twagala kikola nga abaana baddayo ku masomero ebintu bino bedelivered at least nabo benyumirize mu ggwanga Uganda ey'enkya.
Buterevu nnyo abali ku mukutu gwa Uganda y'enkyambaniriza nnyo nate n'embebaza gyonna gye mutuusaako engalo olw'eggulo amaca akawungeeza ak'olwaleero kisinziira wonna gy'onalabira programu oba gy'onawuliriza programu eno oba podcast. Eno tuli mu nteekateeka okubeera nga tubakolera Uganda y'enkya online radio yatujja kubeera nga tujembedinga bulungi nnyo ku mukutu guno ogwa YouTube. Yes, it is something we are thinking about, yeah? Kyekimu ku ebyo bye tulowooza mu mwaka guno okuteekateeka radio oba amayengo ga radio agagenda okubeera nga gabaweereza okuva ku YouTube kuka naye tugende nga tusaasaanira ebitundu ebitali bimu okuyita mu mpuliziganya ez'enjawulo. Tubeebaza olw'obwagazi saako n'ebyo bye tukola okubeera nga mubigoberera n'okutuwa feedback oba response kwebyo bye tubaweereza. Kyatendo kakati nno ne kirungi ekirala kyenja okubeera nga tulina okubeera nga tusanyukira wamu n'okweyozaayoza giweze kakati emyaka wagindaba. Yes, onaku z'omwezi nga lumu May mwaka 2023 twajaguza ate amazaalibwa amalala nga Uganda y'enkya okubeera nga tubaweereza ku mukutu guno. Twatandika 2015 naye okubeera very active twatandika omwaka gwa 2018. So we now celebrate, yes, emyaka 7 wagindaba nga tubaweereza. Nze muzukulu wa Gamuga Moses Wamala. Olwaleero njagala twogere ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda ze tusuubira nti z'amaanyi era za ttendo. Omulamwa gwa leero, if the problem is not dealt upon, the wound is not yet to heal. Ebigambo ebyo byowulira nti obubonero buno bwe tulaba singa tetubukuteeka oba ekizibu singa tetukisolvinga singa tetukijjaawo ekiwundu kyakweyongera okusajjuka. Singa tetusolvinga kizibu kye tulina ng'eggwanga olwaleero ebiwundu byakwongera oba obubonero bwakweyongera ate era n'ekiwundu kyakweyongera okusajjuka. Yes, if we don't solve the problem today, the wound will never heal. Ennaku z'omwezi oba omwezi twakagutandika ye wiiki esookedde eddala eya May. Tubadde twakajaguza olunaku lw'abakozi mu nsi yonna olubeerawo bulinga lumu May 20 buli mwaka era neno lwadde mu myaka 2023. Naye singa mu programu eno gyengenda okubeera nga nkola singa tetugonjoola kizibu kye tulina ng'eggwanga ekiwundu kyakwongera okusajjuka oba embeera y'ekiwundu yakweyongera okusajjuka. If we don't deal or solve the problem, the wound shall never heal. Ennaku z'obwezi zabadde lumu mwezi gwa May mwaka 2023 mu ggwanga Uganda yeegasse ku nsi yonna okubeera ng'ejaguza olunaku lw'abakozi era emikolo gino gyabadde eri mu district ey'e Namutumba era ng'omugenyi omukulu yadde president oba the main celebrant Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa president w'eggwanga saako ne delegation ey'abaminisita abawerako ddala ababaka ba parliament bonna abakulu ba gavumenti oba abakozi mu gavumenti ya National Resistance Movement. Ago siga mawulire kubeera buli lunaku kibeera kikolebwa. It's not news, but the news is where the irony is nti oluvannyuma lw'okubeera nga tujaguza olunaku olwo ate olunaku olwaddiridde ennaku z'omwezi nga 2 May mwaka 2023 minisita omubeezi akola ku nsonga ez'ebyemirimu saako ne industrial relations n'akubwa amasasi. Awo we wali amawulire.
nkutegeeza nti programu ey'olwaleero, if we don't solve the problem the wound shall never heal. Singa tetuvaayo ku treatinga kizibu kino, singa tetuvaayo ku treatinga endwadde, singa tetuvaayo okubeera nga twaŋŋanga obubonero, twaŋŋanga awava ekibondo ky'obulwadde buno, ekiwundu tekigenda kubeera nga kiwona olwaleero. Ye programu y'olwaleero. Mbadde nkutegezeza nti retired Colonel Charles Okero Engola yabadde State Minister wa Labour, Employment and Industrial Relations mugenzi kati. Oluvannyuma lw'okubeera ku mikolo gy'alinako obuvunaanyizibwa actually nga minisita w'abakozi oba abadde State Minister for Labour, Employment and Industrial Relations. Oluvannyuma lw'okujaguza olunaku olwo bawadde speech balaze okufaayo n'okwagala kwe balumirirwa eri abakozi ab'eggwanga Uganda, ate akataayi kaasaze n'olunaku teyaluwezezza ku nsi ng'akubiddwa amasasi. Okusinziira ku babadde ekyanja ababadde okumpi ne incident oba enjega eno we yagudde, eyewitnesses batugamba essaawa zabadde nga 2 ez'okumakya era kuz'omwezi 2 omwezi si 2 naku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu minisita n'akubwa amasasi bodegaadi we. Amasasi gano ge gaamujje mu bulamu era ne batugamba ababaddewo nti bwe yamaze okukuba minisita olukyaddiridde na genda maaso ng'akuba amasasi mu bbanga, naye kennyini ne yejja mu budde ku kasaaluuni oba bwe basalira enviiri awaliraanyeewo meters nga 150 ba 200. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe bagamba nti enjega eno yabaddewo in the morning oba ku makya, naye okusinziira ku mukyalo omu abadde abaweereza ebyokulya ku makya gamba nga chai plus some bites, ategeeza nti baneeno bazze beemulugunya emabegako nti ddala ekituufu minisita ono abadde tabasasula era enjega eno we yabeereddewo minisita abadde kyajje yeeteeketeeke ne bano okubeera nga bagenda okubeera nga baweereza eggwanga. Naye kye twategeddeko nti badde bagenda mu cabinet briefing, babadde bagenda mu lukiiko lw'abaminisita okutuula okuweereza eggwanga. Okusinziira ku ttendo agamba nti abantu bano eno oba babodegaadi bano babadde beemulugunya ku bbanga lye bamaze nga tebasasulwa nsimbi zaabwe era nga naye kennyini abadde ababanja. Yes, nga bawa ebyokunywa bawa ebyokulya naye nga mbu ssente nga tafuna. N'olunaku lwennyini minisita lwe yakubiddwa amasasi yabadde kyajje abawe ebyokunywa n'ebyokulya chai ku makya. Wabula eddakiika tezaayiseewo ate yagenze okuwulira amasasi nga gavuga n'adduka. Abamu ababadde bakuuma era omukulu ne bamubuuza ate oddukira ki, nga minisita mbuyaga ezikaza engoye. Naye njaga tugende mu kinyusi ekya programu. Ebyo byonna nkyakuwa preamble eya programu ey'olwaleero. Naye ekizibu kye tulina mu ggwanga Uganda ekikulu okusinziira ne ku research gwe nina ekyo kyabaddewo, it is ironical nti minisita wa gender and labour oba Labour, Employment and Industrial Relations asobola okubeera ne allegations z'okugamba nti abadde n'abakozi abadde bagamba nti tebasasulwa. Those allegations. Ndabye abagamba nti minisita si yali in charge of payments. Yes, kyandiba ekituufu era yandiba defense entuufu for public relations nti minisita si yasasula, naye alina okubeera ekyokulabirako era okubeera nga ddala ekituufu welfare ey'abakozi be. Kuba bano bakozi be they are servants of the nation, naye ate era balina okubeera nga ali in touch nabo ng'abategeera bulungi psychologically, sociological, saako ne behavior zaabwe ng'azitegeera. So
eyo gundi ya public relations. Yes, it is good nti yes minister ayinza okubeera nga si yabasasula, government yebasasula ne minister abadde atwala obuvunanyizibwa if that allegation is true and right. Kuba babadde bakugamba nti yakubye amasasi mu bbanga private private sabiti nga tanne kuba masasi yabadde yagamba nti obuzibu era tabwina ku civilian yenna n'obuzibu abwina ku government. Government emaze ebbanga nga tebasasula. Naye ne research gwe nakolako emabegako waliwo sources zange zinga nti inside the government things are not well. Amazima ekiri munda mu government ebintu tebigenda bulungi. Abamu bamaze akabanga nga tebasasulwa munda omwo. Sente zirabika, there is cash flow, ndowooza sente tezibatambulira bulungi era sente tebazifuna bulungi. N'abamu era there is a room I had, an allegation, n'ababaka ba parliament abamu akasente olumu kalwayo. Now this is the problem, nti ebbanga government eno lyemazemu obukulembeze eddene ennyo ebadde grappling with a lot of problems. Nene ekizibu ekya cash flow nakyo kikulu okuvya ddala ate COVID-19 bwe yeeyongera ez'ababbi ze babba aba government saako n'abakulu abaagala okwenjoyinga ravishly obulamu buba bwenjoyingira ddala okukomekereza nga eggwanga nga teriyina kirisigaza sente oba embeera ennungi yabalondemu ate abalala nga balina kuyaggayagga. Naye the gun problem, the gun violence kizibu kikulu saako ne welfare ey'abakozi. Kino olwaleero kituuse ku minisita alina okubeera nga afaayo ennyo okulaba nga welfare y'abakozi mu ggwanga efiibwako, naye ng'ate wasobola okubeerawo allegations ezigamba nti ye kennyini abakozi be oba abakozi baalina oba bodyguards be nti tebalinasasulwa. Enno nno kano kabaate eri abo bonna abalina ba bodyguards abatali bamu. Ekibuuzo kiri nti how long or how far do you understand them? Abantu bano otwala kadde ki n'oyogerako nabo, otwala kadde ki n'omanya n'otegera embeera zaabwe, otwala kadde ki n'otegera ebibasoomooza okuinteractinga nabo, understanding oba okubategeera to that extent gy'oyinza okugamba nti ddala kituufu I know my people. Abantu abo abatwetoolodde abatuli okumpi ddala kituufu kikulu nnyo okubeera nga tumanya embeera gye bayitamu saako n'ebibasoomooza. Ku survey gye nakola okuvya ddala omwezi gwa October omwaka 2021 nze ngoberera of course ba ministers bangi nnyo, ababaka ba parliament bangi nnyo, bannabyabufuzi. Nze ngoberera abantu ab'ebitiibwa bwenza okuyita ab'ebitiibwa. Nze nkola survey okutunuulira abantu abali mu limelight oba bewandiisa abalina ettutumu abamanyikiddwa nga bamu kwabo balina ba bodyguards. Ekyandeetera okukola survey eno ng'ogyeko abo naye nagenda nkola ne interaction kuba private bodyguards, kuba private security guards, abakuuma ebizimbe, abakuuma business z'abantu, nga njagala okutegeera embeera gye bayitamu. Eyasembayo survey gye nakola yali ya February nga ggwako mu bitundu eby'erubaga okutegeera the lives, the ordeal, the stories from the heart ezikwatagana ne ba security guards. Naye eya February yasembayo nali ntunuulira the private security guards. Abamu bangi nnyo balina security ewaka betwandise private, abamu bazitadde ku businesses, abalala balina ababa bakuuma babatambulirako betwandise ba bodyguards ababa babeera ku lusegere. Abantu bano balina emmundu era omuntu abavunaanyizibwako mu ggwanga lyonna yabeera president because ye head of state okusinziira ku ssemateeka ya 1995, ye head of government, ye head of the armed forces. Buli omuntu alina ekisi
oba buli force eyo abalina ebisi oba ebyokulwanyisa omukulu waabwe ye Yoweri Kaguta Museveni mu ggwanga Uganda ye president. Naye for the constitution it guarantees, it gives the authority to the president to be the commander-in-chief of the armed forces. Nzija. Kakati omwaka ogwa 2021 October nga munnamawulire kuba tetutuuliraawo bingi nnyo bye tukola ebikwata ku environmental factors. Environment nga bwetambula, societies nga bwe zitambula, n'okutegeera ebizibu by'abantu ebimu. Ebizibu ebyo biva ku kiki ekibireeta era bigonjoddwa bitya. Nga bwe nkutegeezezza mu October natandika survey yange nsobola okusalawo n'entambula ne ngenda ku zi hotel ez'amaanyi. Kakati no mu October w'omwaka ogwo nagenda ku zi 5-star hotels. Yes, mu kibuga Kampala we natandikira okulaba nga yemu ku we nali ndowooza nti ku sampling out of 10 hotels zonna 10 of them nasangawo ba ministers, nasangawo ababaka ba parliament, nasangawo ab'amagye nga bakulu ba Geno babaani, nasangawo abayimbi ab'enjawulo, nasangawo ebiti by'abantu eby'enjawulo naye nga abaali basinga ministers, ambassadors, members of parliament, abantu abalina obuvunaanyizibwa mu government abakulu, bannamagye, ba police ab'ebyokwerinda ne ba celebrities, not celebrities but personalities ab'enjawulo abalina ebitiibwa. Naye nga bwe nkutegeezezza out of the 10 kuba sampling yali of 10 hotels in Kampala, 5-star hotels, okulaba the kind of audience ebeerawo mu budde obwa lunch, mu budde obwa breakfast ne mu budde obw'ekiro. Era out of 10 hotels nakakasa nti ddala Ekituufu hoteli zonna mu budde obwo ziyingiza abantu ab'ebiti wano wammanga. Ziyingiza ababaka ba parliament naye nga abo be batono, naye abangi ziyingiza ba minisita, ziyingiza abantu abalina ebifo eby'enjawulo mu government, ba state ministers, bannamagye ba Geno abali mu security nga balina positions, ba ambassadors n'abayimbi abafunye ku linnya ne bafuna ne ba bodyguards. Kye nalaba okuva ddala mu October okutuukira ddala omwaka 2023 January ow'omwaka guno, and I think that's a survey eyinza okugamba nti eri concrete with evidence, eri backed up with evidence. Nkoze eddoboozi ne video ejja kubeera ng'ejja. Kye nalaba baminisita bangi yes balina lead car, balina n'emmotoka ezibawerekera endala. Era ojja kwesanga buli minisita oyinza okwesanga emmotoka 2, emu emukulembera endala emuvaako mabega. Yes, naye bw'oba ogenze ku 5-star hotels zitandikawo ssaawa 3-2. Yes, emu ojja kulaba the kind of audience that enters. Genda ku Kampala Serena Hotel, genda ku Hotel Africana, genda ku Imperial Royal Hotel, genda ku Resort, Speak Resort, genda ku hotels zonna z'omanyi ez'amaanyi mu kibuga Kampala 5-star, genda ku Pearl of Africa Hotel. Kati nkulaga gye natambulira otegere research bannamule nga bwe tumukola. Ne bwe natuukayo number 1, I observed the kind of audience gye nkutegeezezza. Naye nga mu budde obwa amakya kuba omwezi gwa October gwonna nagumalako kumpi nga ngenda ntalaga hotels ezo nga ze nkugambye okubeera nga neekenneenya obudde bwe bayingiriramu, obudde bwe bafulumiramu, obudde bwe batwala munda, even going an extra mile okutegeera kiki kye babeera bakola munda as a journalist. This is my survey and this is what I found. Mwezi ogwa October nategeera nti ddala Ekituufu hotels zino baminisita bazettanira nnyo 40 or breakfast, saako lunch, for dinner enamba ekenderera ddala. Abakungu, abakozi ba government oba betwandise abakola mu government ab'amannya
betumanyi noga nti minister can recognize olinso omurecognizing abalina lead car. Naye to my surprise baminister abasinga, ababaka abasinga, abakulu abasinga, bodyguard baabwe bonna babaleka wabweru. Bodyguard lead car ebeera ekubyeko n'emabega eba following ebeera ekubyeko nezo nazisigala wabweru nga zikuuma mukulu. Waliwo hoteli omu gye naliko era nendaba omukulu omu mu magye naye nga abakuumi abali wali bamukuuma butiribiri. Ng'omukulu ali wali anywamu k'okunywa n'obwokulya wabbali. Naye nga njagala nnyo okugoberera ndabe, do these people as well sit somewhere or having something, yes or no? Nkyakuleetera. Ku bantu bonna benzize ngoberera kituufu nzize nkikonfaminga nti ba bodyguards basigala wabbali era baba bakuumye eriiso ejjogi ku mukama waabwe waatudde okulaba tewali amutuusaako bulabe. Gwe mulimu gwabwe osanga ya assignment ebaweebwa era balina omugobereza amaaso, buli agenda bamugobereza amaaso n'okutunula enkalirizo okulaba oba ddala kituufu tewali bulabe bumutuusibwako. Minisita bw'amala okweyagala, MP bw'amala okweyagala, bw'amala okunywa, bw'amala okulya, ng'akoma mu mmotoka ng'atambula nga bavaawo nga bagenda. Naye ekyo nakomekkereza ne neebuuza impact yakyo gye ninza okubeera nga ngamba bwe kiba kituufu yeno gye tulaba olwaleero. Abantu abo ab'ettutumu bangi balina emitima emibi enge eko saako n'emitima emikyafu emikaafiiri eri abantu be bakola nabo. Abamu basomye era bw'oba otunuulidde CV ezaabo benzize ngoberera benzize nsanga mu bifo bino ojja kwesanga alina postgraduate diploma PhD, abamu balina masters, abamu balina zi degree etali emu etali bbiri, abalala obuyigirize babulina naye ekikulu oyinza okwesanga obuyigirize buno tebabukozesezza bulungi okusolvinga ebizibu. Eggwanga liri under terror oba liri mu butujju nga lyecreatingidde obutujju ddyo lyennyini, naye nga singa tebuvaawo ogenda kukomekkereza nga obusungu bugenda kubeera nga buteekebwa mu kusasula kuwoolera eggwanga. The anger that has been instilled, that has boiled for so long into the hearts of Ugandans is going to turn out into vengeance or revenge. Just ask yourself, olina property? Abo kati eyo category y'abantu benasanga mu hotels naye nga abakozi ba government n'abakungu ab'enjalo benasangayo. Naye nga nkuwadde my observations, bodyguards basigala bweru, ba driver basigala bweru, buli kimu during lunch, during breakfast, during dinner. Question is, when do these people sit back to have lunch, to have dinner, to have breakfast? When? Kuba when nabeerera ku hotels ezezisinga ogenda otuukawo by midday oba 6:30-4 kale ne ssaawa 7 nga minisita atuuse oba ali mu kutuuka oba nga yatuusewo dda. When do these people have lunch, the bodyguards? When do they sit down to have breakfast? What time? Because some omukulu Charles Okero Engola ssaawa 2 yakubiddwa. Yes, bano badde bali mu kufuna chai na kola kutya. Naye question is, how many ministers put in account welfare ey'abakozi baabwe oba ey'aba bodyguard? Abantu bano balina emmundu, balina ebisi, balina buli kimu. Just think about it, nti bw'obeera nga okomyewo abantu bano ne bakwekobaanira ne bakuteera obutoba mu byokulya oba byakunywa. Just think about it. It's about the security of these people.
ekyo kibuuzo kikulu n'okumanya n'okutegeera nakwera kukulu. Mu ggwanga Uganda bwe tulemereddwa okusolvinga ekizibu ky'emmundu nti one can kill someone, ebigenda bwe bityo ne biggwa and it goes away, someone goes away with it, tekikyali olaba nga kiringa ekita kyakola mawulire. Olabe nga ne Engola waakubiddwa, abantu they are not in grief, tebali nti bakaaba bangi bali awo boza kumunya eggwanga lyonna likaaba. No, buli eggwanga bwe lituuka mu status nga abakulu beefaako bokka nga ba subordinates, all the civilians, all the wananchi they are not catered for, awo we tubeera oba we tuba tugenda okutuuka. Buli we tulaba nga abantu abasinga balina ebintu, bazimbye amasomero, bazimbye za arcades, bazimbye zi malls, bazimbye buli kimu, apartments, nga abantu ba bulijjo tebalina we bafuniramu, nga bongera kubonaabona, bongera kukaaba, bongera kubeera nga bennyika emitima, don't think that obusungu bwabwe bagenda kubuteeka ku kirala. One time, olunaku lumu, oyinza okwesanga nga obusungu obwo bubeera nga tebugiddwawo, nga tebusaliddwa magezi, eggwanga ligenda kubeera mu turmoil gye tutamanyinako. Abakulu bwe bagenze mu maaso mu bifo ebyobukulembeze bya gavumenti, buli akwata ekifo eky'amaanyi, azimba arcade, azimba bizimbe by'amaanyi, azimba zigoloofa, azimba amasomero, akola bizinesi z'amaanyi. Abamu ne basalawo n'okutwala ebyobugagga byabwe mu mawanga agatali gamu, Kenya, abamu batadde Kenya, Rwanda, America, UK, Canada, batadde ebyobugagga byabwe mu nsi ezitali zimu, zewandise offshore wealth. Bannansi basigaza ki? Okusinziira ku allegation eyabaddewo ku private subbit, bakugamba nti mukyala we yabadde lubuto. That's an allegation. Tibi yabadde ayogera nti amaze ebbanga ng'ategeeza minisita ku nsonga eyo, naye nga tamuwa buyambi, nga tamufaako, nti abaana be tebasoma. That's an allegation. But if it's true nti ddala kituufu bibadde bwe bityo, it's a shame to the Minister of Gender, Labour and Social Development, or Minister of Gender, Labour and Employment Industrial Relations. Kiba kiwa buswavu if these allegations are true. It's bad that apparently we can't get the truth olw'ensonga tine private subbit yeekubya amasasi. Naye kyandibadde kirungi nnyo obujulizi ne bubaawo nti ddala kituufu, kuba tewali katambi ke tujja kugamba nti kyekino. But however, ekyo tu account yaba eyewitness bwebeera nga bwetyo bwe yabadde. Let's dig deeper. Abantu obusungu bwe balina, people have been silent for so long. Yes, I interacted with these private bodyguards betwandise ba askari betusakuza apartment zaffe ze tuzimbye oluvannyuma lw'okubba ebintu ebiyitirivu eby'abannansi. Tukoze businesses nga tumaze okunyagulula, ngamba mu baminisita be mu mpina baani, tukoze businesses mpitirivu nnyo oluvannyuma lw'okunyagulula ensimbi y'omuwi w'omusolo, ne tufuna ba private guards, ne tufuna n'abasirikale abagenda okukuuma business zaffe, hotels, abagenda okukuuma malls, abagenda okukuuma supermarkets, abagenda okukuuma amasomero gaffe. But how much do you pay them? These people, they know the fact about you. Bategeera bingi nnyo ebikukwatako, n'abamu bagenda ebuziba ne banoonyereza ne bamanya how you got in these businesses. Mu maaso gye tulaga, tujja kuva ku kino tulabe ng'abantu beexposinga bakama baabwe over low or no pay or delayed pay. Kino kikulu. Kitulabye ba private guards bayitirivu nnyo, ba security guards abazze nga bajjawo obulamu bw'abantu, naye nga ne tuteebuuza kiva ku ki. Etuwulidde nnyo alipoota ezaabyo ebyokwerinda n'abanoonyereza nga batugamba abantu abamu abazze battibwa. There has been a lot of connivance oba okukwatagana. Ba private security guards bangi betuwulidde abazze bakonivinga n'ababbi
okunyagulula amaduuka oba gassemaduuka oba hardware oba supermarkets ne bakuulita ne ssente oba mobile money points ne bakuulita ne ssente olowooza kiva ku ki? Either delayed pay, low pay or poor payment. Okubeera ng'abantu bano tebasasulwa. Byebimu ku bizibu bye nkutegeeza mu findings zenzize nkola oba zenzize ndaba mu research akwatagana ku society ebizibu byerina naye nga nayagala nnyo okutegeera ku byokwerinda by'abannansi. Era nagenda okukomekkereza ng'ekizibu ky'amaanyi. Nina survey gye nakola mu Lubaga ku nsonga y'emu. Naye nasanga private security guard akuuma ekifo ekimu mu Kabowa. Omukulu ono natuula mu katebe wamu era ekyali kitera okuntwalawo ennyo okuwayaamuuko nabo to get time olweggulo. I speak to them, I know embeera gye bayitamu. Neewuunya omukulu oyo okuŋŋamba nti ddala kituufu akooye, yeekooye, yeekyaye, embeera gy'ayitamu bamusasula emitwalo 14 ate girwawo okujja. Kampani eyo erina ebintu byedingamu byekola mu Kabowa omwo, esenze olutobazi lwonna eruyiyeemu ettaka, eyagala kussaawo kkolero. Naye baawa ba private guards okukuuma ekifo ekyo okulaba nga tewali asaalimbirako, kuba kye bakola of course kiri mu bumenyi bw'amateeka okwencroachinga onto the swamp. Naye era bw'otuukawo n'amagye olumu gabaawo, bwe bakusangawo either bakubuuza ekyokolawo oba ne bakukuba ezizo oba ne bakukwata ne bagenda naawe. Bino biri Kabowa, Lubaga. Naye I interacted with the one private body security guard. Nembuuza, how much do you earn? Nangamba, I get 140. Yeah, 140. Mitwalo 14. 140. Can you imagine? Nenga yalina okukuuma property, yalina okulaba nga a safeguardinga property y'omuntu. Kaakati bwe lukyanga omuntu ono yeekyaye. Era yali aŋŋamba n'okuŋŋamba nti naye singa olinayo omuntu gw'omanyi asobola okubeera nga ayagala private security wandinconnectinze naye. Naye wano tewali ssente, tetufuna bulungi, ne ssente zirwawo, ate ssente ntono. But these people have families to cater for. Balina abaana balina okusoma. Kati just imagine omusasula emitwalo 14. Naye nga bw'abeera nga alina omwana owa nursery, a nursery school in Uganda eyinza okugamba nti eri fair, giyinza kubeera mitwalo 5, mitwalo 6, eri fair. A nursery school giyinza okugamba nti eri fair mu kibuga Kampala, Masaka oba n'ebitundu ebyetooloddewo. Giyinza okugamba nti standard eri quality oba somewhat quality. Tudde ku nsonga ya minisita. Bwe tubeera nga mu ggwanga Uganda tulina of course baminisita abeefaako bokka, abaagala okwekulaakulanya, abaagala okwegaggawaza, saako n'okubeera nga bafa ku famire zaabwe nabo okwefaako. Kikyagenda mu maaso, beetaddeko time bomb. It is a bomb that will just burst anytime, that will explode anytime. Eno time bomb. Manyi ababaka ba parliament abamaze ebbanga ensimbi nga bazifuna nga balina emmotoka ez'ebbeeyi naye badriver baabwe basiiba njala, olumu basibirira mazzi, abamu nga alina kubeera nga anywa bijuisi bikibwe bityo, things like such. Embeera gye bayitamu y'amaanyi. Naye kino nakyo kigendera ddala eggwanga engeri gye libadde set oba engeri gye liteekeddwamu. Yo embeera y'abakozi mu ggwanga Uganda baffe eri etya. Ekyo nakyo kikulu. Bwe tubeera nga tulina omukulembeze president eyagaana okussa omukono gwe ku minimum wage bill olw'ensonga ffenna ze tumanyi nti ayinza okubeera nga yali tayagala okuseetinga omusaala olw'ensonga nti
kyandibanga kibamenya. Abantu baagala babeere mu bwavu, babeere nga bakaba nga abantu bayagayagga n'okukola kutya bwe kutyo. Tukyali ku kyakubeera nga abantu bano babakuba masasi. Tukyagamba nti abantu bano bajja kucommittinga murder, whatever, or suicide. Waliwo n'ensonga y'abadriver bennyini abakulu bano be bavuga. Driver bw'amala ebbanga nga talidde ng'oba tali okay, just know he or she is on the road anytime, either an accident oba ye okufuna stroke oba anything ekiri related to his or her health. Bwe kibeera ng'ekizibu kyo tekisolvingiddwa ssaawa eno eky'embeera ey'abakozi, abantu balina obusungu, bwe interactinga n'abantu bangi balina anger, their angers boiled, naye the boiling point, when the anger of these people reaches the boiling point one day, ekiriddirira kigenda kubeera maziga na biwoobe. Abantu bano categories zino wammanga ba ministers, state ministers, government officials or government servants, abakola mu state house, abali mu buweereza obutali bumu, babaka ba parliament, abayimbi oba ba celebrity abasize okubeera ne ba private bodyguards, abantu abalina zi businesses, businessmen, abalina buli kimu. Take good care of these people. Their welfare is paramount. Jukira ba providing a security jolly. Naye security etandika ddala ku bwongo, psychological. Abamu bayinza okugamba yabadde na buzibu ku bwongo na biki, mental illness, what and what. Naye byonna bwe tutawa attention to detail, bwe tuba tetuwadde attention to detail, at the end of the day tugenda kusigala nga tetusolvinze ekizibu. Abasoma humanities and social sciences, abasomye ku psychology, development studies n'amasomo amalala agakwatagana ku mbeera z'abantu mu kitegeera kyentegeeza. You are not secure if the welfare of your employee is not okay. Bw'abeera nga private guard wasuze enjala, asiibye enjala, nga tomufuddeeko, tonamuwadde bye yeetaaga, ng'ali mu bizibu eby'amaanyi, at the end of the day ogenda kubeera prey oba ogenda kubeera kyakulya gy'ali, ogenda beera solution eri ekizibu kye. Either agenda kukubba, agenda kukujja mu bulamu bw'ensi, oba agenda kukola omupango ogugenda okubeera nga gumalawo bizinensi yo oba gumalawo obulamu bwo. Kati kankiteke ku level eya waggulu mu ggwanga Uganda. Singa gavumenti tegonjoola ekizibu ky'abakozi, ebizibu by'abakozi, it is the low wage, the low pay, delayed pay and no pay. Ebintu bino biri nnyo ne mu makolero agaba abantu betuyita ba investors, bempita ba spoilers in our country, abajja okuva India, okuva China, okuva Japan, okuva wa n'okuva Saudi Arabia, abajja in the name of investing money into our country, ne at the end of the day ne bakomekereza nga they have tortured psychologically or physically or mentally. They have mistreated abakozi mu ggwanga Uganda. Once we don't deal with the labor problem, with the workers problem, the time bomb is ticking, the clock is ticking, the minutes are diminishing, the hours are counting down, and the seconds are vanishing away. Buli kalimi ka ssaawa bwe keetolola bwe kati, buli we kagenda okubala ssaawa 6, 7, 8, waliwo agenda okusunguwala akole ekintu yejje mu budde oba ajje mu kamwe mu budde, oba embeera egende mu maaso ng'esukkawo singa ekizibu tekisolvingibwa. Abantu bangi balina ebizibu, abaana baabwe tebasoma bali waka, abaana baabwe tebalina kyakulya. Look, take a look at the police officers. I've interacted with a private bodyguard
bw'aba asasula emitwalo 14 amazima mbw'omuleetera deal atugeze newe giba emitwalo 5 lunaku lumu kakadde kumuttiramu oba kuttira muntu mbuulira won't it happen? Just yeetaaga emitwalo 5 omuleetedde kakadde olunaku lumu nti genda onzitire gundi. Won't it happen? Because their welfare is not catered for. Their welfare is not catered for. The question is, in this country, how much are security guards paid? Sente mmeka ze basasulwa era welfare yaabwe eri etya? Tulina engombe egamba nti ab'ebyokwerinda baweereza naye abaffe gwe minisita toli muweereza. Ozimbye apartment abaana bo basoma masomero ga bbeeyi. Nina minisita omwana we asomera Kenya $15,000 mu ssomero ly'asomeramu buli ttaamu naye atowa bodyguard wo sente mmeka? Ayagala $30,000 $20,000. Driver wa kuvuga asiibye enjala. Those are the accidents we see at times. Nti minisita emmotoka yagize bwetandwatandwata at times ziri biva ku psychological, ebirala biri social oba sociological. Whenever we don't pay attention to detail, tugenda kubeeranga tugenda mu kizibu eky'amaanyi. Kitalo nnyo ekya State Minister Kano retired Charles Okero Engola n'endowooza ebyayogeddwa beera nga ddala kituufu byebyo ebirina okubeera nga bitwalibwa. If we are to go by the account of the eyewitnesses, n'abo abeerabiddeko n'abo ababaddewo, eggwanga liri mu kizibu. Abantu bangi, if we don't solve the unemployment problem, mu ggwanga Uganda we have the underemployed, unemployed and abantu abatasasulwa, underpaid. Yes, ng'omuntu alina degree or diploma, rather degree, nenga asasula $10,000 nenga mukama we afuna bukadde na bukadde. This is a problem. Ate nga bagenda okugobera, bagenda okulaba nga abantu be bakolera bayingiza obukadde n'obukadde, they have accumulated wealth, nenga abantu abakuyambye okubeera nga accumulating this wealth be bantu abakukuuma, abantu abakuli ku lusegere. A time bomb. If this problem is not solved, eggwanga liri mu buzibu obw'amaanyi. Olwaleero kiri ku minisita, enkya kiri ku bantu balala. Ndaba abayimbi weebuuze nti bodyguard wo okoze concert bakwadde obukadde 10 bukadde 5, waliwo abayimbi ye nga ne bwe ba birthday 5 million nenga alemererwa okuggyako $5,000 oba 6 okugisasula, ne bwe kiba kinana ne bwe kaba kakadde okusasula bodyguard. Minisita yes oyinza okubeera nga sigwe akwasa check omuntu ono akukuuma, but question is, what do you lose to understand whether he or she gotten his or her salary? Ovaako ekyokutegeera the welfare, ovaako ekyokutegeera ekimutawaanya ekimusumbuwa, because olwaleero kimusumbuwa tomanya kiyinza okuviirako obuzibu. Bwe kibeera nga ddala kituufu minisita yategeerako nti omukyala wa private ono private subject nti alina olubuto nga yeetaaga ku ssente. If we are to go by that, what did the minister do? Bwe kibeera nga batugamba nti abaana be badde tebasoma as it is alleged, what did the minister do? There are things byetubuusa amaaso naye nga mu maaso, if we don't pay attention to detail, biyinza okutuzaalira ebizibu. Buli minisita wazimbye apartment, bangi nnyo bemanyi nga bazimbye za apartments naye nga tebalina ng'embeera y'abakozi baabwe ogyebuuza oba ddala kituufu yo gye bagwanidde okubaamu. Ensonga minisita ono y'omu kennyini yavaayo ng'abantu
bayisibwa mu mbeera embi, abantu baali bakubwa, baali bayisibwa mu mbeera etali nnungi. Ne minisita n'agamba nti ejje erya UPDF lyabadde likola eyo si UPDF, ebifaananyi ebyo bye Nigeria bya mu West Africa. Kwegamba not paying attention to what he or she is going to do, is going to say. Naye bw'ogamba nti ddala kituufu ebikolwa eby'okutulugunya abantu obidefendinga, bw'onaava mu bulamu bw'ensi, bw'onaafa, bantu bagenda. That's why nowadays abantu tebakyafaayo. Oba mukungu wa gavumenti oba afudde, babitwala naga Why have people reached to that extent? Abantu bakooye nnyo, balina obusungu, ne bakomekkereza nga tebakyafa ku bintu byonna. Bwe tugenze maaso nga bodyguard bafuuse abasituzi b'ensawo, bodyguard bafuuse abayambi baba kama baabwe, at the end of the day kigenza okukomekkereza nga closeness oba okubeera nga beesemberedde nnyo, bagenze bategeera ebintu bingi, oli close nabo naate okukomekkereza nga topayinza attention to detail, okumanya nti kino kikulu, okubeera nga kisolvingibwa. Baminisita bameka, ba MP bameka, bakulu bameka abagamba nti no, eno ensonga nkulu, omusaala gw'abano guluddeyo, omusaala gw'abano guli sente mmeka, ziri sente mmeka, because kikulu nnyo okumanya n'okutegeera olw'ensonga nti kiyambako era kitaasa obulamu mu maaso omuntu bw'abeera nga ategedde. Bw'obeera nga okkaanyiza nange oh my God, bwe tulaba nga buli kaseera baminisita bo bafiira mawanga g'ebweru, Governor Bank of Uganda afiira eri, bantu bangi bagenda kukomekkereza nga obusungu buyitirivu nnyo, bagamba ye abaffe kiki kye balina okusigazwa, kye basigazza nabo kwe kubeera nga beerwanako. Naye ensonga eno erina okutunulwamu, erina okubeera nga egoberwa n'eriisa ejjogi. Balina okufuna obudde of paying attention to detail. Balina okusasulwa obulungi. Ate era tulina okukikakasa nti nabo bantu, they are human beings. Naye n'oyingira hotel, abakuumi bo n'obaleka wabbali, n'oyingira restaurant oba w'ogenda okuliira, abakuumi bo n'obaleka wabbali, bo bagenda kulya ddi? What time do they eat? At the end of the day they might come back and eat you, oba bo bennyini bakulye, kuba obusungu the only way they have eyinza okubeera nga solution gye bali yakubeera nga ate baturning against you. So ne gavumenti yennyini erina okubeera nga ekola ku nsonga z'abakozi. Abavubuka bangi tebalina mirimu, bantu bangi bali unemployed, naye bwe banoonya ekyokwanukula, ekyokuddamu nga tebakiraba, essuubi libaweddeko, essuubi liweddewo, naye ate baba bakulembera bingi bye babbye, bingi bye balina, nga at the end of the day abantu bano kye balina okukola okusala amagezi. Amawanga mangi ge tulabye nga ddala kituufu abavubuka n'abantu aba bulijjo basitukiramu okubeera nga
bajjako gavumenti ng'ebizibu bino bwe biti tebigonjeddwa biri ebizibu ebijjako gavumenti biri related to employment, biri related to price fluctuations. Yes, ebintu ebyetera ku mbeera z'abantu, employment, welfare, saako n'ebintu ebya bulijjo ebikulu. Whenever government doesn't pay attention to detail ku nsonga ezo, mawanga agasinga, those governments kibeera kizibu nnyo okusustaininga n'okulwako ennyo in case abantu obusungu bweyongera ne butuuka ku boiling point. Nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala akuume. Uganda y'enkya.